n'addayo mu Amerika obulwadde bwamukwatira mu nnyonyi ku nnyonyi n'awulira bubi nnyo bwe yavaayo ddwaliro nakati paka lwagize eki nga tatereeranga. Twogere ku kikula ky'omwana Humphrey. Humphrey abadde mwana afaanana atya gwe nga tata? Humphrey ye mwana firstborn waffe gwe twazaala mu buvubuka. Obuvubuka ntegeeza nti ye mwana waffe asoose nga naye bobimanyi nti aba ayagala nnyo abazadde bombi. Mubeerawo nga muli bavubuka temukikkiriza nti omuntu asobola kubeera n'omwana ne mugenda okwesanga nga mulina omwana. Kale tubadde n'omukwano mungi nnyo ne Humphrey nga firstborn, ate naye abadde amanyi ekiyitibwa taata ne maama. So tumusaaliddwa nnyo okulaba nti Katonda yamujjuludde mu nsi. Okay, Muzeeyi Gerald, ng'omwana omubereberye ayambye atya okukumaakuma abato be mu bulamu bw'ensi eno ng'akyali mulamu? Kakati omugenzi Humphrey abadde everything mu family. Abaana ba baganda be n'ababe nga talinaawo njawulo. Baganda be nga bakwatagana ng'omuntu omukulu era nti abadde mukulu waabwe. Abadde abahandolinga mu ngeri ey'ekikulu. Era nga kibaba nti bagenze wrong, alaba nti bano bato bakozesezza ki buto. N'aba nti abasonyiwa, abakumaakuma n'abatereeza. So tufiiriddwa nnyo omuntu ow'omugaso mu famire. Okay, Muzeeyi, kokolo kye kimu ku bulwadde obusinga okubeera obw'ebbeeyi okujjanjaba. Mmwe nga famire musobodde mutya okulaba nga mujjanjabe mutabani wammwe paka ku lunaku olusembyeyo ebyenfuna ebiyugayuga mu ggwanga nga bifaanana saawe? First of all, njagala okwebaza mutabani wange omugenzi. Yakola emikwano n'aludde okulaba omuntu alina emikwano ng'egya Humphrey egy'omugaso. Era njagala okwebaza abantu abo. Sijja kumenya kinoomu kuba badde baki bangi bakoze kinene nnyo. Era ekyaffe kitutaddemu kibadde kitono. Kati kirabika tuyinza okuba nga tutaddemu haafu nga nabo bataddemu ki haafu. Tuyinza okuba nga bataddemu 3/4 nga tutaddemu feki quarters. Yakola emikwano egyannamaddala mu Amerika, wano e Kampala. Abantu batuyambye nnyo, abantu batudduukiridde, abantu babadde naffe. Sijja kumenya ono n'oli, naye bonna buli alina kyakoze ku kulwala kwa Humphrey. Njagala okutwala omukisa guno okubeebaza. Bakoze omulimu gwa ttendo. Muzeeyi, nze nga sinaba kutandika broadcast eno, nze wano nenkubuuzaako naye mbadde nsaba nnyonnyoleko abadumu tulaba ku Kusanyuka TV live ku nteekateeka y'okuwerekera muganda waffe Humphrey mu nnyumba ye y'olubeerere nga bwekyayimiridde as per now. Very good. Kakati Humphrey twamututte mu funeral home. Jjajja okuve tukyalina waliwo baganda be ne mukyala we tubalinda okuva ebweru bajje okumuziikako. Kati enteekateeka bwe zinaaba zigenze nga bwe twateeseteese, tusubira Humphrey omujja mu funeral home tugende butereevuwa erweza mu church ku Tuesday tumusabire. Kati abantu babe nga bafuna ample time anaaba ayagala okwogera ebigambo ng'ayogera ebigambo bye nga biggwayo, then from there tukomewo wano awaka asule mu maka ge. Wednesday morning tugende ku butaka. Mbadde njagala nyoge okukwatiza ku nsonga ya service kubanga onnyonyoddeko before broadcast nongamba nti nerweza tugenda beera ne service. Ati ngambye okuva mu funeral home tugenda butereevuwa erweza mu kyaki ate Kalangalo. Bwe tuba etwendeza mu kyaki tusula wano, following day tugenda Kalangalo. I've already made arrangements ne Kalangalo. Amangu ddala nga tutuuse ndowooza zinagenda okukola ssaawa 6 nga service etandise. Okay. Yeah. Muzeeyi, Humphrey babadde mutabani wo era olina okuba nga obadde omanyi bingi ku bulamu bwe
olekedde abaana Abaganda baleeta obuzibu bagamba omusajja simwe tabali lwanzaalo omusajja tabala baana kale n'olwekyo ojja kubalaba nga mbambazizza gwe ojja obbabala abamu ku bo kale bumanyi n'amanya bemanyi n'amanya nabo ngambyeko before broadcast anti kakati bwe ntandika gundi mbambaze kakati gwe kyoba okola beera ku alert tunaaba tuziika wali buli anabayambadde saati ng'ekyo ekifaananyi kiri ojja kumanya nti we mwana wa Humphrey. Kale muzeeyi tweyanza nnyo tweyanzege era tweyongera okungubagira wamu ne famire wamu naawe ffe nga Sanyuka TV sewo kitalo nnyo kitalo ddala kitalo kyagudde kuba enewe Mukama yaawa era yajjako naye ate nina ekintu ekyasinze okungumya simanyi oba abantu banakiwulira simanyi akati my first born yafa at the age of 24 abantu abasinga badde bamanyi ono ye first born no my last born AK-47 Emma yafa at the age of 24 nawulira nga nnumiddwa nnyo naye ate ngenda okukyanalyzinga okuddako emabega nakisanga nti bw'ola otwala abaana abafudde before day one abafudde nga tebanaweza myaka 6 tebanaweza myaka 2 tebanaweza muki oba n'ogamba bugambi nti eyafa nga tanaweza 24 basinga abantu obungi abali mu Uganda. So kitegeeza nze neebaza Katonda to have given me that boy for 24 years. Emma bangi nnyo abatalabye waliwo omuntu atalabye ku nsi kumala lunaku and there are many. So nkyebaliza Katonda kati ate bw'ojja ku Humphrey amumpadde 50 years. Praise God. Katonda akoze ekintu ky'amaanyi kakati gwe gwenjogera naawe tomanyi nti emyaka eya 5 okugiweza mbanga kuwadde olugendo tambuza lubigere okutuuka e Mombasa. So neebaza Katonda nti amumpadde emyaka 5 kikulu nnyo era nkyebaliza Katonda. Oyinza okubeera okolumiddwa naye ate Katonda tumwerabira nti waliwo ate atasobola kugira ki kutuuka awo. Omugenzi Katumba yatugamba nti gwokaaba ngatto nti yayulika ate waliwo atalina kigere kati nabino bifaanana myaka 5 mwana Katonda yanjize eki gyawadde omwana wange. Neebaza Katonda ne mutendereza nti kitiibwa kibuddizibwe. Emotionally omuzeeyi afisizaawo akadde nayogerako gye tuli newankubadde ng'omuzadde afiiriddwa abaana ovanga kuba nti n'abaana bo